President Museveni okugamba hakurwana sobworo nobwabire nahendera entayayo zo kurwana sobworo mbanya Uganda na nokushijima enkore ya program ya Parish Development Model. President Museveni entayayo ze azihenderiro mu Rurembo Kampala awabira shendekerezibwa mukazi we Mama Janet Kata Museveni na n'umuharana Natasha Karugire Museveni. Ebintu ebikuru bitulina okumanya kubanga ebyokukora mu nsi bingi naye bw'okwata kino n'okwata kiri abantu tebafuna bulungi ekikulu. Ekigambo ekisooka kyembadde nsakwesira kibadde ekigambo kya eddembe, okulaba nti ensi teri mu ntalo ate tukendeeza obumenyi bw'amateeka. President Museveni akatandika entayayo za PDM omu kwezi kwa 12 omwaka gw'2024 na n'ekigendererwa ky'okusiimura abanya-Uganda na n'okubahabura okubakwetungura. Mbadde njogera ku nkulaakulana, ebigambo ebyo bitawaanya abantu. Enkulaakulana ekwata ku bintu ebitukwatako ffenna: enguudo, amasanyalaze, amasomero, amalwaliro. Kati awo wensabira Abannayuganda bonna bajjukire ekigambo kyokusatu: obugagga. Obugagga. Your Excellency, your tours across the country have encouraged, motivated, and instigated the PDM beneficiaries to work harder in order to join the money economy sustainably. Programu ya Parish Development Model ekatongozibwaho mwaka gw'2022 kandi katandukwaho na n'ekigendererwa ekyokucendeza obucweka 39 harigana bw'abanya-Uganda abarukorenda. Parish Development Model nekorra hamuruka kandi burumuruka gavumenti ekata miliyoni 100. Enkora ya Parish Development Model buri muntu nibamuha miliyoni 1 omu myaka 2 naba nashashura emitwaro 11 na n'20. Galina kubako ekyobugagga kye gakola: obulimi n'obulunzi, ebyobuvubi. Bwe mukwata enjira eyo ekibuuzo kijja nti ntandika ntya? Njagala kukola naye sinna bwe ntandika. Kati awo NRM weyayingiriramu na kaweefube ez'enjawulo. Twatandika na entandikwa, neteekawo NADS, neteekawo Operation Wealth Creation, naye kati tuleese PDM. Tubadde tubaweereza obukadde 10 buli muruka, emiruka ey'omu byalo n'ey'omu tawuni. Nja kusaba twebaze Mukama Katonda ow'ekitiibwa eyakuleeta mu Uganda mu bukulembeze buno emyaka egisemberedde 40 egyakayita. Oluvannyuma lw'emyaka egyo ebituukiddwako ebintu 4 nze byendabye, era njagala ffenna Bannayuganda tubyebalize Mukama Katonda. Ekisookera ddala Your Excellency, gye mirembe gyaleetebwa mu ggwanga lino
era nga kati abantu batambula kyere ekiro n'emisana nga tewali atya nti emirembe tegiri mu ggwanga. Ekyo tukyebalize Mukama Katonda era ne bannayuganda ffenna tukubireko Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu ngalo. Orutayayo rwa Pulezidenti orwa Kampala rushikirweho owabiire omuhwezi wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi baminisita abanyishenzero n'abandi abebembezi abarumuna n'abanyadini. Amakuru agagasha kwa Sengendo Abdulkarim.